Juliet yakoze ebibi yakoze ngaje ne Spice Dana yakoze ebibi. Of course buli omu akimanyi ne Baby Fela nange n'okweberera. Ebimu tebyabadde right, ebimu tebyabadde bituufu. Naye sigenda kuyomba na buli muntu. Nzije maama Richie nyombe. Of course nabadde ne disappointed ne Spice Dana byayogedde. Nyina kumulekere embwa zo ku Facebook. Sigenda kuddamu kumutaasa. Bayalimbye. Of course Spice Dana yasinkana Juliet Zawede because of me. Ekyo buli omu akimanyi. Nakwata Spice Dana ne mu meeting sa Juliet Zawede. Ye yalimbye. No. Nawe ne wobera muyimbi nze si muyimbi. Buli omu munene nkundi. Ne mubeererawo ne nkola ki. Nate yayogedde bulungi. Kukitegere. Spice Dana n'avaayo omusimanyi namusikana kulya. Biyogere buli aliyo life. Kukitegera. Nebindeba n'afunako omukazi. Omukazi gwafunye era mukwano gwo. Tosobola kwogera wadde mbwe era tolaliyo life. Please this eno yensi gye tulimu kati yensi yakulimba. Really? Musagala mukole ensobi nze zinakola. Oba nze zinayitamu n'abalala ze bayitamu abatasobola kwogera. Mumwebereremu. Eno Bulaya si wajjajja wange buli omu mwagaliza. Naye sijja kugenda mu inbox. Era muntu ajja sisobola sakuyamba ne bwotye bezike n'abalabe bangi. Kati nze abalabe bange mbusimanyi mbuyaya sisobola kuyamba. Information gye nkuwadde wano genda ofumitirize. Toyina bwangu. Totegedde mbu kyabadde abuuza. Inviting abantu bangi nnyo omuntu najja n'akusomeramu olugendo. Gira ng'era tobuka. Lwaki mwagala okisiba ku nze. Nze sikola lundi. Ndiri eri simanyi ebitambuza abantu. DJ Bobby the illest. Nkutumiddeko ogamba otya machali wange. Nkwagala nnyo DJ Bobby. Mwagala nnyo DJ Bobby. Nze asooka omuguza buno obuntu obukomo. Era ebulwandaba nga nina buno obuntu asanyuka nanyama. DJ Bobby Lyrical G. I think I was in senior one. DJ Bobby nga asiba ebiswahili ne Lyrical G nga nina musiriki. Nambeera awe bweru. Tomanya abantu abamu munkadya. Ninze ngumira ku Bobby Wine. Ni Bobby Wine alina okuba buli amazima. Yakasajja kakulu. Bobby Wine akimanyi nze ndi muto. Emyaka gyange gya Mickey Wine. Newe muli mpita mukulu ncha. Newe mbeera omukulu ate nali badde nsanyuka nnyo. Kasajja kakulu. Nze ngumira ku Bobby Wine. Bayamanyi. Ni muvubuka muto. Emyaka gya Mickey Wine. Kati gwe ne bw'ono mpita otya ate bwembeera omukulu ate kiba kinsanyusanze. Makati ffe twatuuka twakoowa sajja mwagala nnyo oyo. Very straight guy is like a white person. Oyo DJ Bobby. Mwagala nnyo nnyonyere yatuvuga n'atwala naye ku gundi Kusoso of the River Nile. Namwagala nnyo ate nze yagenda n'okujja n'ennyina ne mujjukiza ate n'asigala nga njagala but simanyi bwakula. I went there in Uganda 2014. Nze nakoma okulaba DJ Bobby that was 2007. Naye lwakuba nali mwagala nnyo yali ansanyusa nnyo because he was a MC. Then I became a DJ. Yali MC omu club Siliki nga ni mwana muto. Kati ngende South Africa. Entobe ebyange. Nkomawo 2004 ne musanga wali eri ku gundi. Bajitani Lafters ne Casablanca ne mujjukiza n'asanyuka nnyo jjukira yali amanyi ne kati nga nkyuse kati bambi emyaka giyise emyaka mingi ne mujjukiza ne mugamba DJ Bobby yenze MC Richie yenze n'asanyuka nnyo then we became friends again. Mani Casablanca nina Casablanca awo ninziramu ne mulaba kati nga nzonyemeza bbiri wa moyo. Kanyalo kunyanya yambuza Richie already ngote motoka nanze ni wano nina Benz nina
emmotoka era yatuvuga n'atwala ku bungi kyovola ne Junior abaddeko ku live eri ensonsi Junior amazima agamanyi amanyi ge bayita amaanyi ga Baby Ferrari n'amaanyi ne bwe njogera bwogezi na munene gwe mbulira omunene ali e Uganda ne bwe njogera bwogezi naye ne mugamba nange tuwetula but sometimes we do things for love fe tuli bakakongoliro tuli basala kyovola banaganyo okutwala credit oba abagagga kale mugamba abagagga bangobe bangobye bulungi baba nga mugamba abagagga Richie bebadde bamweza teri mugagga ali asasuliddeko 5 star aveeyo mbalina mikwano gyange mbeeganye mwenna abagagga teri ali asasuliddeko 5 star teri ali asasuliddeko business class sijja kukkiriza kutwala credit yange ekyo ng'anyi mpitira omugagga wano aleeta obukakafu agambe nti Baby Ferrari ne baba yampa buwi sente n'agamba sente za business class bwe mwazimanyi ekyo nkigaanyi ngenda kusigala kwalaali kansigale haso yange sigenda kukkiriza mu kyena alina kutwala credit yange mbalina abagagga nze sibasabangako era baŋŋamba munange Richie nange sina bizibu kati abagagga mbasumbuire sina bizibu kabeere maama kaliro mukwano gwange yali aŋŋambyeko Richie abanga waliwo ekigaanye mbuulira simusabangako ne mugamba mbu kino kigize eki maama kaliro yangulira tikiti egenda e Uganda ku Kikonde ninja upgrading do you know how much is upgrading nzo kutambulira mu business class era ngamba Richie amaninda somola ngamba Richie nange nkome nze bandamisa bintu byamwe ebyo bintu byakisu me I have friends I don't give them problems teri mugaga yena gwe nali mpaddeko obuzibu teri mugaga agenda twala credit yange nabo bebuuza ne bagamba omusajja akikoze naye ntunda t-shirt nebeerabira abantu nammwe kwe muli abantu bagula t-shirt nabeera eno naveera Juliet Zawede yaŋŋambye Richie ngenda kugulira business class ne mugamba tesijja kusoboka mukwano gwange Julie mwagala nnyo nze mwagala byange twafuka ba mukwano nitangulirangako business class anti buli omukyala ddalinda njogere tagimpulirangako wadde okunsasulira hotel tekikolangako konga simuwa buzibu ye yambuuza naŋŋamba biki oyagala ki kati nze mugambe ki nze siri goludiga yambuuza Juliet ambuuza Juliet Zawede yakambuza emirundi mingi biki oyagala ki Summer festival tuba tumaze ogitegeka namusi oyagala ki nateekayo wano nga babbi laptop yange nga ntaki nangamba kugulira laptop nangulira laptop era mwebaza nnyo ambeererawo nangamba Baby Ferrari kyolina ekizibu ne mugamba njagala kunywa ku siro mukwano gwange we talk too much twogera ebintu bingi mukwano gwange so naye simuwangako obuzibu mumubuuzi mwena bwe mukyayagala okuwulira simuwangako obuzibu simusabangako sente musabe zaaki nina kizibu ki nze ekizibu kyange washing machine yali efudde neyekyanga neddamu kati era azeemu neefu nizo kintu kitono nnyo washing machine za euro 3 nina nja kumalira nduwe nebenge firidde ddala nga tekyasobola wadde okunyiminjetuusa I have very many friends n'abalala sasobola kwogera bano njogedde ku bemumanyi ate tebabyagala nabo
mwali kyatugereko naye njagala kujjawo mbeera yammwe kuba abamu mwagala mwine ekintu kyemwagala munteekemu bikinyombe sirabe ngenda kuyomba Julie waba yakoze omukolo gwe guli eyo isoke mwina gye mwagala okunteeka ate siba ebintu byange n'emikwano gyange abagaga n'abalala bangi mikwano gyange abagaga bangi era mwe bali mu Kamooli kati olaba nali egundi Canada embeera awo nensanga mikwano gyange abagaga abamomo nga we bali bona bali friendly ngamba bya n'emikwano gyo baleete bali mama nkoleki no momo ali friendly ne muwala we nga bali awo bona muwala we naye nanjagala ngenda nze mu family n'abaana ne basanyuka tena kyongamba awulidde oba tewulidde kati somu abaagala mbe simanyi bikyali tebinkwatako Julie yakoze ebibi yakoze nga ye ne Spice Dana yakoze ebibi of course buli omu akimanyi nebebefera nange nina okwebereramu ebimu tebyabadde right ebimu tebyabadde bituufu naye sigenda kuyomba na buli muntu nzije maama bikinyombe of course nabadde ne disappointed ne Spice Dana byayogedde ngenda kumulekere embwa z'oku Facebook sigenda kuddamu kumutaasa kuba yalimbye of course Spice Dana yasinkana Juliet Zawede because of me ekyo buli omu akimanyi nakwata Spice Dana ne mu meeting sa Juliet Zawede ye yalimbye no nawe newobeera muyimbi nze siri muyimbi buli omu munene mugundi ye ne mubeererawo nenkola ki nga teyayogedde bulungi okitegeera Spice Dana n'avaayo musimanyi namusinkana kulya tuyogere buli aliyo life okitegeera nebindeeba n'afunako omukazi ng'omukazi gwafunye era mukwano gwo tosobola kwogera wadde mbeera tolaliyo life please this eno yensi gye tulimu kati yensi yakulimba really nenkwata nenkubira Juliet Zawede ne mu kuconnectingako tosobola okwogera wadde newali badde kale ati sibakusasudde ssente ati siwalize n'ogamba nti munange namusinkana kuli life summer festival munanyengezamu ebyo munange munja kwekyawo buli omu nze siri muyimbi nze tolooza ngenda kuyimba ate sirina kyenkola ki ne musigale nga ku mazima okitegeera n'otunuulira ebintu n'ogamba bannange abantu storage siganyi nange ebimu nange kale binnumamuuko ngenda nange omuntu ali loyo omuntu nammwe mubiraba era buli omu abadde alinda Richie anayogerako nti ne Spice Dana tosobola wadde okwogera wadde nti munnange nasisinkana Juliet Zawede ku Richie yamumpa kubanga nze yamukuwa namusinkana kulya tulyakyo ki mubeera mu pretense ate mba ntandise okuwuliriza Gravity omutujju byayogera mba ntandika okuwuliriza Gravity omutujju byayogera ekibedi bambi kibedi wadde twabadde tuyomba n'ekibedi yakutte ebintu byonna n'abimuwa ng'oggyeko ensawo y'ekibedi yagyesigaliza n'ekibedi yakutte engoye zonna zinamuwa aziwa ettone despite okuyomba n'aziwa ttone era ttone yaŋŋambye kibedi yabimpadde naye munange ensawo yo yagisigaza kibedi naye ajagala naye si kibi kasita wadde kubanza ebyomba sibisuubira ebintu byembanga sibyembaako namba saakuddamu engoye kuzambala nzijjukira nze ni muntu musajja wakwekubya bifaananyi kasita kwekubya ebifaananyi mu ngoye ate nkadde okuggyako engoye ate ezimu zenjagala ennyo kati mba nina okubita so Kibedi thank you so much for delivering n'obanga muganda wange bwomuwadde nakuyisizaamu eggaali naye n'okwata ebintu omuntu omulala anyiiga ekyo kyewakoze
kirungi nzinze nasanyuse naye leero tekinzijjako okumanya nti kibedi nakuyize nti oli musajja asunga despite omuntu aba akuyambye gwebeereramu ebintu byo n'obeeramu ebintu byo era ekyo tekinzijjako wadde muganda wange wamuwadde ebintu byenakuwa but still obeera mu kusunga temusiima kiraba ekintu ekyo temusiima wadde wabimu wadde wakoze ekirungi n'omuwa muganda wange ebintu byenakuwa era n'ensawo wagitutte ekyo kikinaako buzibu ekyensawo naye ku bintu byonna bye twakolera kibedi tewali badde booti ku bintu byonna bye nakolera musiimengako wanyongedde okunjigiriza abantu nenjiga n'abantu abalala nenjiga n'okumanya nti abantu bonna tebeesigika abantu balina embeera zaabwe waliwo abantu bazze bangi nnyo ku mbeera eriwo nembagamba nedda I keep loyalty I'm loyal okujjako ng'onvuddemu bwonvaamu nange sibeera loyo nze mbeeranga loyo nze kwentambulira loyalty mwebale nnyo wamma mwenna abali kuno abaagaliza real life ebirungi I'm loyal otherwise singa sina loyalty then I've been loyal and I will always be loyal. Okujjaho omuntu anvuddemu nandaga emizi lwalo kakasa ate ntambulira ku reality nze kwentambulira otherwise mwali badde temukyandaba Mani King Solo tulinze gwe tuddeyo mu pata otherwise mwali badde temukyandaba mwali badde mwanneeta mwadda nembogerera oluusi ebintu ebimu mutaagala kwogera because nze living a reality kati just munange Richie okwogera obwogezi nti just Richie nze yeegulira business class kisobola kunyiiza abantu something small baby Ferrari naye ntobi kemba neegulidde business class nenjitulamu what abayefe betukolerera buli muntu abeera n'obulamu bwe and may I respect my hustle ne boobuuza abafere bonna bampa respect ne boobuuza abafere bakugamba ati bampa respect kuba nze nava mu bufere ate nensigala nga ndi wakabi okitegete omuntu alisangwa nabivaamu nze sinina kuddamu mbeera ku dduka ate simanyi gundi akubanja ate simanyi sente z'oli wazitwala ate simanyi bampa respect buli have hustled koze nebulira business class ate kati business class nze njiwa omuntu omulala tikisoboka awusiiwo so akukkiriza haso yange mba naasolingira bwereere Baby Ferrari kujja envudde ne penga agenda okumpa platform era yansanga ndi wakabi era ne penga okumpita okumpa gundi platform ngera ne bulungi nga sikola nazi live nga sirina gwensabiriza nga nina engatto zange era abangoberedde abamanyi Baby Ferrari gyavudde bakimanyi ne penga okumpa platform era yansanga kubanga era twali mu bintu byangatto manzijjukira Anthony Kesi yali alina alaga engatto 2 nga nze nina engatto peya 100 so tolinza okuba gwe oli mupya gwe nojja wano n'olowooza nti Richie ebintu abigudde mu bugwi ndi hustler I hustle hard
njagala mudde abamanyi asoya baby ferrari nkimanyi